bakubira engalo bulijjo. Tuzze okwetaba awamu ng'abooluganda okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Beene, amayengo g'amuyisizzaamu wamu n'obuwanguzi bwe tutuuseeko wamu naye ng'Obuganda olw'amaaso moogi okutulambika obulungi. Katonda agulumizibwe. Njagadde okwongeramu akagambo awo nga sinayongera mu maaso. Katonda okumwebaza, tulina okwebaza Katonda. Ssaabasajja yamuwa okwagalwa, mwe timukiraba okwagalwa. Nze nsisinkanye abantu ab'ebitiibwa bangi, naye olumu nakyaza Ssaabasajja e Makerere nga nze chaplain akuuma musinyakanyike, yali agenze mu America nandekamu awo, nange ne ntuula mu ntebe ya chaplain. Sirikyerabira. Omugenzi Kanoni Kakooza Polikalipo yawandiika akatabo kakati n'amuyita Akatongoze, nga kalina kutongozebwa mu St. Augustine Hall eya chaplains ey'Abakatoliki. Kakati Ssaabasajja ne tutuula babiri awo. Sijjukira oba twanyumya ku kigambo ekyo, nawabula yantunuulira nange ne mutu nga mmaze okumulamusa. Ne tubeerawo eddakiika nga 4 nga tulinda eri mu holo beetereeze. Abantu bonna babagobamu mu nju, okuggyako mwamamanyi obuwangwa akuuma emmanju ye tavaamu. Twalimu 3 mu chaplainsi yonna nga tuli awo. Olunaku olwo lwali sirirwerabira. Nawulira ekintu nga kyanjawulo, eganaga nti omusajja ono Katonda yamussaamu mu ki. Nze ekyo kyenjagala ennyo okwebaliza Katonda. Mulaba nabyo n'ebintu nga bisikattidde nti kugemesa kukola ki, bw'ayogeranga abantu bakola ki. Ekyo tubayita Professor Dr. Kyaza Anangola, naye simanyi oba goli wa byanfuna toli wa nnimi. Mulaba goli wa nnimi, ani ow'ennimi ate mulemo wa kubala. Naye Abangereza ekyo kye baawula, authority ne power. Kwegamba ye muntu okumukkiririzaamu kiva muli, naye owa power ogaana nga akukuba ku nsolobotto ng'aga nti nze ndi mu ntebe. Era bw'owulira Ssemaka atandise okugamba mutegeere wano nze kitammwe, ngoma yali waliwo ekizibu. Aba akozesa power naye si authority. Kakati Kabaka waffe Katonda yamuwa authority ku baakulembera n'abalala abajja. Ndoza mwawulidde ne gundi bwe yawangudde ekirabo ku bifo ebirambulwa 10 mu nsi yonna. Ndoza DC Abalasiya nga Bulange mweri. Ekyo si kinene kwebaza Katonda. Nakomye wali nti Katonda agulumizibwe. Abakulembeze mu Nyota
tuli wano Sebuddo Gardens Ensambya bano bannamasaka leero bazze bakuŋŋaanyidde naddala bannamasaka abakolera wano mu kibuga Kampala mu Kyaddondo Wakiso essaza ery'e Masaka bazze nga misa etambiddwamu Bishop Silverus Jumba kati wano oluyimba olw'okwezaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 32 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda okudidida kuno wazze oluyimba okumuyozaayoza bakulembeddwamu kyama kya misa ekya kiwedde kati y'embeera eno nga boolaba bannamasaka bannabuddu Zanyo DJ webali nnyo webalirira ddala zengalo ezo za Ssaabasajja Kabaka zetuwulira ale ssebo omusumba waffe kkiriza nkwanjulire atwala eggombolola ya Lufuka Ssaabagabo omukulu Matiya Kayijja ate nga avudde Bigada zibeera ddabojje kale tweyanziza nnyo